Ekibuga Kampala kyeyongedde okwongera okukula nga kizzeewo olw'amateeka wamu n'engeri emirimu gye gikolebwamu. Mu kiseera kino ebifo bingi bw'obituukamu bitemagana okukirako Mukene naddala enguudo, ebizimbe wamu n'ebimuli. Ebifo bino biyooyootebwa kumpi enkya n'eggulo ng'ekigendererwa kyakulaba ng'ekibuga Kampala kituukana n'omutindo gw'ebibuga ebirala mu nsi yonna. Omuddo ssaako ebimuli bisimbiddwa okwetooloola enguudo z'ekibuga ng'ekigendererwa kyakunyiriza kibuga ssaako okuuma obutonde bw'ensi. Ekitongole kya Kampala Capital City Authority tulina omulimu gwe twatandika ogw'okulaba nti tuyonja ekibuga kyaffe. So tulina program gye tuyita beautification program nga muno tutereeza amakubo, pavements n'abantu we batambulira kye twaliise walkway. Omuddo n'ebimuli bitinta era nga bikyusizza kinene ku ndabika y'ekibuga. Tewali muntu n'omu akkirizibwa kusaalimbira mu muddo guno oba ebimuli era nga n'ebifo ebimu biteereddwamu obupande obulabula omuntu yenna obutasaalimbiramu. Tulina bannaffe bangi abatafaayo ku muddo ogwo kyokka twateekawo amakubo we bayita we balina okutambulira naye bajja ne balinnya omuddo ogwo ate nga tutaddemu ssente nnyingi, tutaddemu amaanyi mangi okulaba nti omuddo guno tugufaako gukule kituwe ekifaananyi ekirungi. So twatandika n'okulaba nti tusomesa abantu nti oba omenya tteeka bw'olinnya omuddo ogwo. Etteeka lino baliyita Maintenance of Law and Order Ordinance nga lya mwaka 2006. Abantu bangi tebamanyi nti kati okumala gatambulira mu muddo gwa KCCA kimenya mateeka era nga bangi batwaliddwa mu kkooti ne bavunaanibwa ne bawengasi ettaka wansi wa mitwalo 4. Twasobodde okulinda ne tulaba engeri etteeka lino gye liteekebwa mu nkola. Wano ku Garden City abantu bamanyira okusaalimbira mu muddo era wano bangi twavuddewo nga bamaze okuyoolebwa. Omwogezi w'ekibuga Kampala Peter Kawuju agamba nti abantu bangi bakwatiddwa ne basasula ensimbi zino oba okukola bulungi bwansi. Bwe twogerera wano okuva mu mwezi ogw'omunaana okutuuka mu Desemba w'omwaka oguwedde abantu baali 202 abaatwalibwa mu kkooti ng'era fayini asingayo obunene gwe babawa wa mitwalo 4. So tetwagala twala muntu mu kkooti. Njagala okukubiriza bannaffe bannakibuga nti tufeeyo nnyo okulaba nti tetulinnya muddo. Buvunaanyizibwa bwaffe okukuuma ebintu bye tutaddewo kubanga ku nkomerero ya byonna ssente yaffe bampa musolo yebeegenda. Wabula wadde abantu abamu bakwatiddwa ne bavunaanibwa, abasinga ate tebeefiirayo bamala gasaatuuka omu n'okuyita we basanze. Abatambulira mu muddo honestly bandi bakutte kuba omuntu olaba they've done something good. I think it does ekisinga obulungi nti bateekamu amakubo. Kati oli bw'aleka wale yandiise n'ayita mu muddo. It's good. They are supposed to be charged. Babakwate kuba baba bagwonoona. Tekyandibadde kirungi omuntu kuyita mu muddo kubanga bakesisi bagezaako okulongoosa ekibuga kibeere nga kiri kirungi ng'ebibuga ebirala eby'ensi endala. Wabula wadde abantu balabuddwa bangi bakyakwatibwa olw'okusaalimbira mu muddo kyokka nga kino abatunuulizi b'enkulaakulana y'ekibuga bakiteeka ku mpisa y'abannakibuga gye bagamba nti Kampala ne Uganda yonna okutwaliza awamu tegirina. Abantu abalowooza nti baludde mu kibuga nabo bagudde mu nsobi eno. Kati okujja mu kibuga Kampala olina kuba mwegendereza nnyo. Awatali ekyo oyinza okwesanga ng'ebyakuleese obivuddeko singa okwatibwa ng'osaalimbira mu muddo ogusimbiddwa mu kibuga. Stella Nabakooza, WBS TV, Kampala.